tuli ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wano mu lubiri lw'e Mengo, era nga abagenyi ab'enjawulo batandise okuba nga batuuka. Mu bagenyi abatuuse mwe muli ne Pulezidenti wa ggwanga lino omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo, era nga enteekateeka zonna zigenda mu maaso, enteekateeka zaawedde dda, enteekateeka zitambulira ddala bulungi. Tusoose na kitambiro kya mmisa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, era nga ekigenda mu maaso wano e Lubaga kya njawulo nnyo nnyini ddala. Lwaliro lunaku lwa njawulo, anti tuli mu matikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Tuli wano Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamaze okuba nga atuuka, era nga emikolo gigendera ddala mu maaso wano ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka mu lubiri e Mengo, era nga abagenyi ab'enjawulo bagenze mu maaso n'okuba nga batuuka. Katikkiro wa Buganda tumulabyeko ng'atuuka, tulaba wano His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye atuuse bulungi. Tulabye wano ow'ebitaano Mathias Mpuuga Nsamba naye atuuse bulungi, kwegamba emikolo gitambulira ddala bulungi.
kanzu yange ne bagikubako akalulu gwenno ayi Mukama toyimirira wala ayi muyambi wange yanguwa okunyamba kutendereza mulujjudde wakati abatya Mukama mumutendereze olulyo lwa Yakobo lwonna waluva lwenkana mumugulumize Katonda wange Katonda wange lwaki okunjabulira Katonda wange Katonda wange lwaki okunjabulira Essomo eryokubiri. Yeetowaza Katonda kyeyava amugulumiza. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filiipi essuula eyokubiri okuva ku lunyiriri lw'omukaaga okutuuka ku lw'e-11. Yesu Kristu ye Katonda ddala. Okuba ekyenkanyi ne Katonda teyakaŋŋantiramu. Yeemaliramu ddala n'afuuka omuddu n'afaanana omuntu owa bulijjo. Ng'afuuse omuntu yeeyongera okwessa ennyo ne yeetowaza okutuuka okufiira ku musaalaba. Ne Katonda n'amugulumiza n'amuwa erinnya erikira amannya gonna. Mu linnya erya Yesu byonna bimufukaamirira mu ggulu ne mu nsi n'eyo mu magombe. Kiisi lulimi ne lwatula nti Yesu Kristu ye Mukama. Katonda Patrick n'afuna ekitiibwa. Ebyo Mukama yabyogera. Oluganda katuyimirire. Evanjiri erangirirwe. Obulamu bwaffe tukwanaganye nayo. Ekigambo kyo ayi Mukama bwe mwoyo bwe bulamu.
busaanye kino kye kiseera eky'okulokoka. Okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo ngaawe kwawandiikibwa Luka. Awo bonna ekibiina ne bayimuka ne bamutwala eri Piraato ne basooka okumulumiriza nga bagamba nti, oyo twamusanga ng'asasamaza eggwanga lyaffe, ng'aziyiza okuwa Sezaali omusolo, era nga yeegamba mbu ye Kristo kabaka. Piraato n'amubuuza ng'amugamba nti, gwe kabaka w'Abayudaaya? Ye n'addamu nti, oyogedde. Piraato n'agamba abakulu b'abasosolooti na bonna nti, nze omuntu ono simulabamu nsonga n'emu. Naye bo ne bongera nga bagamba nti, asasamaza abantu ng'ayigiriza mu Buyudaaya mwonna okuviira ddala e Ggaliraaya okutuuka kuno. Piraato bwe yawulira ku Ggaliraaya n'abuuza oba omuntu oyo mu Ggaliraaya. Bwe yamanya ng'ali mu buyinza bwa Herode n'amuweereza ewa Herode, naye yali mu Yerusaalemu mu nnaku ezo. Herode bwe yalaba Yesu n'ajaganya, kubanga okuva edda yali yeegomba nnyo okumulaba, anti yamuwulirangako bingi era yali asuubira okulaba ekyewuunyo ky'anaakola. N'amukemereza ebigambo bingi, ye n'atabaako kyayanukula. Abakulu b'abasosolooti n'abawandiisi baali bayimiridde awo nga tebata kumukonjera. Awo Herode n'amunyooma, n'abakungu be ne bassa okwo. N'amwambaza ekikanzu ekyeru okumunyoomoola, n'amuddiza Piraato. Ku olwo Herode ne Piraato ne bafuuka ba mukwano, so okuva edda baali bakyawaganye. Awo Piraato n'akuŋŋaanya abakulu b'abasosolooti n'abakulu b'amateeka n'abantu bonna, n'abagamba nti, mundeetedde omuntu ono nga mugamba nti asasamaza abantu. Mubuuzizza nga mmwe weemuli ne sitalaba nsonga n'emu ku ebyo bye mumulumiriza. Era Herode naye kye kimu, kubanga mbasindise gy'ali n'atabaako kyasanze kimugwanyiza kufa. Awo nno kamubonerezeemu mute. Ku lunaku ateekwa okubateera omu ku basibe. Ekibiina kyonna ne kireekaana nga kigamba nti, oyo muggyeewo.